Walezekaawo ne weebuuza munyeenye ki esinga okwaka mu bwengula oba sita ki esinga okwaka mu bwengula? Jjukira nti nakunnyonnyola nti sita mba ntegeeza enjuba oba omusana ogwa solar system ey'enjawulo, era ne neeyongera okujjukiza nti si buli munyeenye gy'olaba mu bbanga oba sita gy'olaba mu bbanga eba sita nga woyinza olowooza, naye wabula ezimu ku zo ziba sseŋŋendo eziba zituliraanye, kati okugeza Mars ne Mercury. Lwansonga ezo sseŋŋendo ebbiri ze zisinza otuliraana era nga waliwo emyezi egituuka ne zituliraana nnyo. Kyova olaba nga mu biseera ebimu otunula mu bbanga mu myezi egimu olaba emunyeenye emu ng'oluusi eyaka nnyo, ate ebiseera ebimu olaba ng'emunyeenye eyali eyaka ennyo tokyagiraba. Ezo ziba sseŋŋendo eziba ziriraanye ensi. Mainly kitera tuukawo mu guno omwezi gwa January. Oba wakano osobola okufuluma ebweru n'olaba mu bbanga ogenda olaba emunyeenye esinga okwaka ennyo. Kati emunyeenye eyo gy'olaba esinga okwaka ennyo tibwa Mercury essaawa zino, lwansonga ssaawa zino engeri gye nabagamba nti ensi omwaka buli we guyitawo, kajjukira tuli mu January omwaka gwakaggwa, ensi yeetooloola neetuukira ddala ku point gye yasookerako okwetooloola nga yeetooloola omusana. Jjukira nabagamba nti ensi yeetooloola, omusana gwetooloola, ate n'ensi yeetooloola omusana. Kati omwaka kiba kitegeeza ensi eba yeetoolodde omusana neetuuka ku point gye yatandikirako, gwe gubeera omwaka. Kati eyo point gye yatandikirako weetuukawo ebeera mu kuyoza ku Mercury. Kyova olaba nga mu mwezi gwa January guno eno osobola olaba Mercury ng'eri kumpi, naye ate mwezi ogusembayo ng'ogwa November tosobola giraba, ebuula, lwansonga tuba tugituuse wala. Engeri nti ensi yeetooloola omusana. Era ne bannasayansi mu biseera ebimu we babeera nga basindika ebintu byabwe mu bwengula, kangeze ku Mars, tebamala gakeera ku makya ne basindika, naye wabula balina omwezi oguli specific we balindira ensi oba sseŋŋendo Earth okusemberera Mars, era ng'ekyo kibayambako okwekereza ku mafuta, lwansonga planet yaffe Earth ebeera esemberedde Mars. Balina omwezi ogumu we balindira Earth webeera nga esemberedde Mars. Kansubira ekyo okitegedde. Katuddeyo ku point yaffe yasookedde ddala. Sita oba emunyeenye ekyasinza okusemberera solar system yaffe ng'oggyeko sun oba guno omusana gwaffe ogwa mu katagule ya yellow dwarf. Sita eyo oba emunyeenye eyo eyitibwa Sirius era ng'esangibwa mu kitundu ekiyitibwa Constellation Canis Major. Nga we nagamba nti ebika by'emunyeenye bingi nnyo era bisangibwa mu location nnyingi nnyo ez'enjawulo ng'oggyeko mu solar system yaffe. Lwansonga mu solar system yaffe mulimu sita emu yokka emanyikiddwa nga sun oba guno omusana gwaffe. Waliyo ebika bingi nnyo eby'emunyeenye okugeza eyo gye mbagambye Sirius, okuggyako n'endala waliyo gye bayita Alpha Centauri n'ebirala bingi nnyo ebika ebisangibwa mu bwengula eby'emunyeenye. Kansubira ekyo mukitegedde. Neeyongera okujjukiza okusubscribinga kweno channel n'okulayikinga vidiyo eno osanga ngeri interesting, n'okuleka comment wansi awo bw'oba ng'olina kye weebuuza kyonna. Tuneegwako mu vidiyo enaabezzeeko.